Omwaka guno bucha gutandika wazze wabaawo obubenje kumpi mu buli mpaka za mmotoka ekireesewo obweraliikirivu eri abateekateeka omuzannyo guno mu ggwanga. Amagezi mangi gasaliddwa okulaba ng'obuzibu buno bunogerwa eddagala omuli okuvugira empaka zino mu nguudo ezisuubirwa okuba nga tezikozesebwa bidduka bya lukale naye nga byonna kulinga okufuuyira endiga omulere. Ng'oggyeko okutomera abawagizi n'ababoodabbooda, baddereeva abamu era beemulugunya nti abawagizi beeyiwa mu nguudo nga baddereeva be bawagira bayiseewo era ne babalemesa okuvuga sipiidi ekibaviirako okufiirwa obubonero. Mmotoka buno butono bubeera mabega. Mmotoka ennene baziyitawo 5 abantu bonna beeyiwa mu luguudo ne bava mu section ne bafuluma. Kati driver ali emabega abonaabona nnyo okubayitamu. Tugenda olete mmotoka mu FF n'otuuka okubeera nga fulaga togiraba. Okiwulira kitukola bubi tuslowinga atandika okunoonya fulaga netandika okusalako omuliro nga sinatuuka naku FF kitukola bubi awo tuslow time yaffe. Kati nno aba Uganda Motor Club bwe balabye guli gutyo nabo kwe kugunjaawo enteekateeka empya ey'okutandika n'emmotoka eza 2-wheel mu mpaka ezabadde Fort Portal ne basembyayo mmotoka ez'amaanyi ezisinga okuwagirwa abalabi. Twakikoze ng'experiment okulaba tukuumira batya abawagizi baffe mu stage nga gye bali tebatataaganyiza bantu balala bonna. Enteekateeka eno yasobodde okukuumira abawagizi mu bifo eby'enjawulo nga tebatambulatambula okutuusa ng'empaka ziwedde. Baddereeva n'abawagizi boogeddeko ku nkola eno empya. Naye leero abawagizi beefuze bulungi ekibadde ekirungi ate ne kiwa abatuwirwa essanyu okuba nti nabo bavuze ne bafuluma section nga tebafunye abataataaganya mu kkubo. Nekiyambako ku safety nti abantu bonna tewali abadde asobola kuyingira ekkubo ng'abantu walungi nnyo. Singa beeyongera okukirongosaamu ne kibeera nga kyekikola nga bulijjo. Kubanga emmotoka abamu abajja ne balabako emmotoka 5, 10 ate ng'ejjukira tulina emmotoka 40 mu championship. So at least leero abantu batudde ne balaba emmotoka zonna kirungi. Wabula Arthur Blake alina obuzibu bw'alengezza abategesi mu nteekateeka eno. Eno system eya kwegamba ekola nga abavuzi abalina abawagizi abangi be basemba emabega ku luno Duncan abadaggalawo ekkubo kati bafanzi be bonna tebajja kuvaayo paka waayitawo. So system awo bwekola obulungi naye waaba driver alina abawagizi bangi ali makatikati eyinza obutakola bulungi. Obubenje mu muzannyo gwa mmotoka z'empaka kye kimu ku bintu ebibadde bisinga okubobbya abategesi emitwe naye nga enteekateeka eno ey'okutandisa aba 2-wheel drive mu events etunuuliddwa nga erimu ku ddagala eriyinza okumalawo ekizibu kino. Ku NTV akawungeezi wano e Fort Portal ze Sam Mpoza.